Welcome kansubire mwase bulungi musibye mutya mwenana jemuli obaje musinzo kwanga mutulawa amanya nga buli Jonze Kabaka Smith oba KingSmith kabaka w'olugambo wano mu ggwanga lya Uganda okutuusako amawulire poko kalebule na buli kimu gyoba kikwatagana ku baselebu bamwe gye mwabadde gye mutaabadde mbeera nzija okulanga nkikutuusako gwe muganda nga ndaba njagala okwebaza ak'ensuso ak'okubaamu novaayo n'ogula akaddata ako ate nobeera nga ate osobola okuwaayo obudde bwo n'olaba Celeb Jazz. So ngenda kusaba ekintu kimu bw'oba tonna subscribinga genda ku mukutu gwaffe gwano wansaawo waliwo ekipeesa kigamba subscribe osubscribing ate oba subscribing adda. Thank you so much for the love, sharinga o commenting ate kiranyiga ka thumbs up button olaba akasajja akakoze bwe kate ekigalo kanyigeeko like aye tubeere nga tugenda mu maaso. Olaba akalango tokaskipinga naye nga njagala okwebaza gwe na emitwalo 5 twagiweza dda tugezaako goba okulaba muno tuweza emitwalo 10. So genda mu maaso bulolaba video eno ogilikinge osubscribing ate nga beere nga n'abala bakola ki bagiraba. Nenjagala obuuzaako bakyali bange mwenna abasinzire Dubai nga abasinzire Ukraine, Italy, abakyali bange ab'e Bungereza, UK mu kitalo nnyo kitalo ddala eky'omulangira amanyiddwa nga Prince Williams mwamaze omuziika. That was a very sad moment for you guys, so tugamba sorry, may you so rest in eternal peace. Ate bakyali bange ab'eri Saudi Arabia, bakyali bange ab'e Qatar, bakyali bange aba United Arab Emirates namwe mbabuuzaako nyina okusinzira kwantu wa Kenya, Tanzania mnasemaje, muko poa, muko sana kabisa. Njagala obaga muno, I salute you and thank you so much for always watching. Ankubye ekikumba ng'olunaku olwaleero okulaba muno ate on this smart, it's a beautiful Monday. Omukyala amanyiddwa nga Trisha Fashions yabeera nga ate abeera ankuba ekikumba nga kino every Monday okulaba muno mbeera ndabikako nange nga ninga nga ate wali abaalagiro okitegedde kabaka asigala kabaka abeera ku kamera muyita mwana mulensa Lorenzo ng'abeerayo okulaba muno akutuusako ekifaananyi ate ekyakabi ennyo bwe kityo. Kale katugende mu maaso n'amawulire mangi nnyo. Ani yalabyeko ku bufaananyi bwa Pastor Mondo gy'abadde abulidde nja kuba mubaleetera maaso. Atugenda kuba twogera ku mawulire amalala mangi nnyo wano mu ggwanga lya Uganda naye bigenda maaso naye ng'emboozi wano ne wali ekyatambulira ddala era nga munnange ebajjo byakoze nja kuba mbibaleetera. Fifi the Queen naye mutumiddeko kyali wange abavuddeyo ne muwa kabaka ultimatum namwe mbatumiddeko temanyi kyemukola kyamaanyi ne tujja kuba tugenda maaso nga tugayagayamu ensonga ezo okulaba engeri gye tukoze ki gye tuzimenyamenyamu wano ne wali naye munange tuvuddeyo tusimbulira kyali wange amanyiddwa nga Jaminancha kutumiddeko nnyo naawe awo osinzira okuba ng'olaba Celeb Jazz bangambye oli kyali wange ate ng'olaba nnyo Celeb Jazz. Kale olunaku olwaleero kyentegeddeko omukulu amanyiddwa nga Ashibakato asinkanye omukulu amanyiddwa nga Biebekul Rasta okuva Saidzala ekiwatule n'agendako mu maka ge abasinga ze mwayitanga apartments n'amukyalirako. Simanyi oba Ashibakato birthday netera okubanga etuuka naye essaawa yonna ajja kuba tubuulira ensonga lwaki yavuddeyo n'agenda ewa Rastono Bebekolo. Bayagala mutwala wa President Yoweri Kaguta Museveni, nze naawe simanyi, but soon or later we'll be finding out ebigenda maaso sides eyo. Ani awo omulala gwe nadde njagala oyisamu. By the way, abataalaba last week mutusonyimu ku weekend twasaba bawa amawulire mangi. Kabaka of Buganda yavaayo n'abeera ng'afuna akayiso ak'okubeera nga bakola ki nga bamugema wane bati bamugema. So efaananyi mwabirabaawo wanne wali okulaba muno mutegeera embeera ya kabaka era nga still awo ennyinyi n'omukyala Nnaabagereka mama wa Buganda yavaayo ne bamugema. So embeera bwetyo bweri agenda atereera newankubadde Katikkiro yavaayo n'atugamba muno alina allergy eno nga yava ku masiki. Abasinga mwabikiriza, abasinga temwabikiriza. So tujja kuba tusitwongera okuleetera amawulire agava ate mu Bwakabaka bwa Buganda. So kawuka tujja kuba tukuleetera endowooza z'enjawulo ez'abantu ab'enjawulo. Kyali wange amanyiddwa nga Isma All Access ogamba otya, Kayo Wisdom ogamba otya, oba Wisdom Kayo ogamba otya najja osinzira okubanga naawe otulaba. Ate nani awo Sheikh Tamusuuza assalamu alaikum. Njagala otwalira omukisa guno ogamba assalamu alaikum eri mwena all of you abavuddeyo ne mutwala obuvunaanyizibwa bw'okuba mukola ki nga musiiba ekisiibo kino ekitukuvu ekya Ramadan. Bambi tugenda kuba tubaleetera Sheikh Tamusuuza every single Monday wano enyini ku mukutu gwaffe ogwa Celeb Jazz nga tumubaleetera saa zijja kubeeranga emu ez'akawungeezi okuyita mu kisiibo kino ng'agezaako basomesa eddiini tugezeko okulaba duwa kitegeeza ki, omuntu oba ogenda kutoola zakati kitegeeza ki, bw'oba ogenda kubeera ng'osaddaka kitegeeza ki, ye gwe ng'omuntu wandyesiza otya mu kiseera kino eky'ekisiibo naddala mu mwezi guno ogwa Ramadan. So tujja kuba siri tukuleetera Sheikh Tamusuuza mulindire wano wennyini ku Celeb Jazz. Tujja kuba tukuleetera stories ez'enjawulo ezikwatagana ku bantu ba bulijjo, humanitarian stories nga zino zikwatagana ku bulamu bw'abantu ba bulijjo ate twevudde okulaba muno mwezi guno tuvaayo okulaba muno tudduukira
abagenda abatalina mwasirizi abatali bakateyamba abakadde abaana bemulaba ku makubo so oyagala tweyungako wansi awo twataddewo enamba yaffe eri 0755 3117 0755 311731 gendawo obeere ng'ogiraba bulungi nnyo tujja kwasitiri tukuleetera ebintu bingi nnyo nnyo ate ojja kweyogera directly nange okulaba muno tusobola okudduukirira awo bakateyamba n'abantu ab'enjawulo ne just okuyitamuko katonya ku bigenda mu maaso ku Facebook yaffe nga bwe twagamba ngenda kuba maaso awo ndeeta story y'omukulu amanyiddwa nga Lwasa naye nga abapasita ab'enjawulo mbatumiddeko abasinga okubeera nga namwe mubeera mutugoberera okuli Pastor Andrew Jengo ow'ekawala ng'ono mutabani w'omugenzi amanyiddwa nga Yigabiza Chaliwa ng'oyo abeerako nnyo ku mukutu nga tulaba nkutumiddeko nnyo ak'ensuso ak'enjawulo Julie Angume ne kata kyali Julie Angume ye Julie the heartbeat Sekajugo nawe nkutumiddeko nnyo akamotoka kagamba katya omukulu Sekajugo gye yaggulidde Harrier Kapyata eya black egamba eti ayo enjoying it bangambye wafiiridwa era wagenze kuba ng'ozika so shout out to era nkutumiddeko nnyo ogamba large up upon yourself n'ekyokola kyakabi nnyo kansubire ekintu kino ogenda kuba okikwasaganya malidadi sana muyimbi nyawo waliwo vocalist wange is it Nantume I think birthday netero kubanga etuuka naye nkutumiddeko nnyo gamba happy birthday nyawo omulago gwenjagala okubanga mpisamu onakolera batubirako wano nga mulaba ennyo Dr. Tina we nkutumiddeko kyali wange nkimanyi obeerako nnyo ku Celeb Jazz ng'olaba kutumiddeko nnyo nenjagala obuuza abantu kabaka wa Buganda bamuyita kabaka naye ate kabaka w'Etoolo bamuyita batya Lawrence omanye bamuyita nja kubanga obulya yegundi jengendo balekera olunaku olwayo ne kale kasooke tukolemuko ku bulango bakama baffe toberabira abatuteekamu ssente be bannaffe aba King Montage Studios nga tusangibwa wano enankulabye ku bitaala ku kizimbe kya Prime Tower yambuka waggulu awo obeere nga ate olinya madala paka ku level 3 ojja kulaba that is room D04 ojja kulabako stick enene zaga King Montage Studios ebifaananyi ku ebiri ojja kubiraba oyingira awo obeere ng'otuwagira gwegala otuwagira ng'oli mu nsi z'ebweru ng'olinayo omukolo mbaga kwanjulwa kuhinjirwa amanya bamwe bababbye nnyo ne bakuba ebifaananyi ebifu ne babatwala ku photoshoots enfu n'okola omukolo gw'ogwo mulungi ennyo n'oguteekamu akasente n'omwami wo ate n'ebifaananyi ne bibula foto ginaabula ebintu ebyo mubifunye nnyo naye jangu otwekwate ffe kennyini nze kennyini kamwa koogera ku King Montage Studios ojja kuba onsangawo tubeere nga twogeramuko essimu zange ezo tukubirako essimu za office eri 0702 1045 oba 0777023405 nebaza ba client baffe bonna abatwesize overtime okulaba muno ate mujja ne mutuwagira ak'ensuso njagala bagamba thank you so very much omukama we mujje abaire nga abaddizaawo mu ngeri eri massive enyenyenyo okulaba muno mutwesize ne mutuwa emikolo gyammwe okwanjula okuhinjirwa birthday parties sijja kwerabira bamaama abasinze otuwa birthday parties z'abaana baabwe nammwe mwebale nnyo ak'ensuso ne photoshoots tuzikola so jangu tweyungeko wali enankulabye ku Prime Tower that is room number D04 ojja kuba otusangawo nnyo tugamba muno ffe aba King Montage Studios we keep your memories so jangu otweyungeko so keepinga omukologo emyaka n'emyaka gyosobola okubanga ate ogwagalira ng'ogufuna ate nga naawe tugukuwa nobeerago mu nnyumba yo nkola ne Lawrence katukolebo mu bulango bw'abakamaffe then tukomewo namwe namanya nnyo tovaawo